Abantu 14 kikakasiddwa nti bafiiriddewo mu kabenjedde kabusa akagudde mu district ey'ekyenjojo saidi zeeyo. Poliisi evuddeyo ne baako ebigambo byeyogera era ng'egamba nti akabenje kano kavudde ku kuvugisa ekimama. Abasukka 20 nabo bapookya n'ebisago ebitagambika. Tugenda beera ng'emboozi eyo njikuwa mu bujjudde bwayo. Mu ngeri emu, General Yoweri Kaguta Museveni bwe yali awa obubaka obuggalawo omwaka ogwa 2024-2025 okuyingira 2025, yavaayo n'alagira poliisi eggyewo okubeera ng'ewa bondi oba akakalu. Kino nno kireesewo okubagana empawa mu bannamateeka n'ababaka ba paalamenti nga bagamba mwami Museveni ensonga eno agikutte bubi olw'ensonga nti bw'otunuulira omujjuzo oguli mu makomera ate nga nessiga kugamba ne poliisi terina ssente, poliisi ssente yazibajjako ezirina okubeera nga zisasula abo abanoonyereza ku buzzi bw'emisango, amakomera galeme kubeera nga gajjula nnyo. Bagamba omukulu yazijjawo ate agamba ne poliisi bondi eveewo. Kale nno bagamba nti omukulu alinga ali mu kuzimba obwa dictator bwennyini obutaliiko agamba. Mu ngeri endala njagala kubeera nga nkutegeeza nti poliisi evuddeyo neeyanukula oba neevaamu omwasi ku nsonga za Alien Skin kw'ossa n'omukulu amanyiddwa nga Palaso. Poliisi egamba egenda kubeera nga ekwata abavubuka bano n'eggaali zaabwe. Egamba tegenda kubeera nga ekkiriza abantu okubeera nga bamalako bannaabwe eddembe. Mu ngeri ey'okubiri, gavumenti nga bwe yeegaana abalala basobi n'abalala bezeekozesa ne mu kino ekiseera bagamba Alien Skin tebamumanyi. Mbanirizaako basebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero nteredde bubya okukakasa nti nkutuusaako ebibadde gy'otabadde oba oliawo n'ebyo bye walabye n'otasobola kubeera nga obinnyonnyoka bulungi. Njagala kubeera nga mbikutuusaako otegeere ensonga eno nga bwetambula. Katutandike n'akabenje dekabusa akagenze maaso n'okubeera nga kagwawo. Akagudde olunaku lwabadde lwajjo ekawungeezi wali mu bitundu oba mu kitundu ekimanyiddwa nga Ngonzi mu district ey'ekyenjojo. Akabenje kano abantu 14 be bakafiiriddemu, 14 nga wano 11 bafiiriddewo, 11 bafiiriddewo. Abantu abalala 3 bafiiridde mu ddwaliro. Abasukka 20 bali mu pookya n'ebisago eby'amaanyi. Okusinziira ku poliisi egamba nti akabenje kano kavudde ku mugoba wa takisi eyabadde avugisa ekimama ng'ayagala okuyisa. Ye yavuddeko akabenje kano okubeera nga oba oliawo katuukawo. Katono nnyo tufune ku mboozi eno then tweyongereyo n'amawulire nga bwe gatambula. Katufune emboozi eno mu bujjuvu bwayo. Ababaddewo nga akabenje kano kagwawo batubuulidde bwe gubadde. Speedy ati yamu hakosere kiyo eyo bereni jaje kangira kugira kandi mukono correct Poliisi esoose kutegeeza nti abantu 10 bokka be baafudde, kyokka ab'eddwaliro ekyenjojo batutegeezezza nga bwe baafunye emirambo 11 egy'akabenje kano kugatta abantu abalala 3 abaafudde nga batuusibwa mu ddwaliro ekkulu Fort Portal. We received a total of 11 people who died. Then this morning we received bad news again
that among the people that were referred to Fort Portal Regional Referral Hospital, 3 of them died. We received a total of 18 people. The casualties were 18. We managed them, we treated them, we referred them, all of them were referred to Hinga Regional Referral Hospital. Abafunye ebisago mu kabenje kano basukka 20 nga tukitegedde nti abasinga babongeddeyo malwaliro agasingako. Abakulembeze mu kitundu kino baliko beboogedde ku bubenje obususse ku luguudo luno. Ministry of Works yije okuleho enu blind sport kanu akayikaraka tukafererwaho abantu bayitujere babwire ntungamo n'abandi hati twafererwaho bandi mukaira kake. Poliisi akabenje kano katadde kuvugisa kimama. Taxi adeve Kampala UBK 017 N yabadde avugisa ekimama oba muzungu Twitter reckless driving bwe yatuse mu koona nga nayagala okuyisa n'asangayo taxi yabadde eva Fort Portal ngenda Kampala n'agitomera oba n'ajambala bwenyi. Okay, kale eyo yemboozi naye abavuzi ba taxi obeera ku kkubo n'otunuulira omusajja omukulu owa taxi ekintu kyakola. In fact, aba taxi tebaawukana nnyo n'ababooda. Owa taxi ayisiza ku mukono gw'atalina kuyisizaako ate n'olaba nga bonna bakikola. Aba taxi beerabira nti ye ali muntu omu naye yeetisse abantu 14. Abantu 14 balina abantu be bayamba, be baliisa, be batamanyi na muwendo. Bwe muba muvuga ku kkubo bannange tewali nsonga lwaki opapa. Vuga mpola mutuuke than okupapa ne mutatuuka. So mawulire si malungi agava saidi zeeyo. Okay, kale bwe tuba nga tuvuddekaawo njagala kutwalako katono nnyo mu bigambo bya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Before nga sinnaba kubeera nga nkutwalayo njagala osooke omanye lino. Mwami Museveni bwe yabadde awo obubaka obuggalawo omwaka 2024 okuyingira 2025 yavuddeyo n'ategeeza eggwanga oba n'agamba poliisi obutaddamu kuta muntu yenna ku kakalu ka poliisi. Mwami Museveni yagambye nti ensonga emukozesa kino abantu bangi ababba ebintu by'abantu ku byalo poliisi n'ebawa bondi oba akakalu ate ne baddeyo ne batigomya abantu. Mwami Museveni y'omu yakamala okubeera nga alagira essiga eddamuzi okubeera nga lijjawo ebintu ebimu bye tugenda obbeera nga tutunuulira. Naye mu mateeka ga Uganda mu Constitution mulimu mu Police Act poliisi ekkirizibwa okubeera ng'ewa omuntu bondi singa essaawa 48 ziwera nga waali. Tokkirizibwa mu mateeka ga Uganda kumala ku poliisi ssaawa 48 ezisukka mu ssaawa 48 z'ennaku 2. Era singa owezaawo essaawa 48 poliisi erina olukusa okusinziira mu Constitution olukuwa bondi oba akakalu nodda ewaka. Kakati before nga ndoza tusooke tuwulirize ku mwami Museveni nzije nsooke mba breaking down katono nnyo ebyo mwami Museveni bye tulowooza nti ayina bibalo bye birala ng'omuntu. Katono nnyo katuwulirizeeko ku bubaka bwe ampuliriza General Yoweri. Mu bubaka bw'omukulembeze w'eggwanga obuggalawo omwaka 2024 yategeeza nga bwagenda okulagira poliisi okugyawo okuta abantu ku kakalu kaayo oba police bond ng'agamba nti kino kye kisinze okuyinula abantu ababba ebintu by'abantu ku kyalo ssaako n'obubbi okweyongera. Eya beero ngitegeeza Chief Justice naye ate ya police bond ngigaddewo sagala kuwulira nti explain that the difference between the police bond and the bail.
kakati bano ababbi abakwatibwa ne batwalibwa ku poliisi kati abapoliisi ne bakozesa akawaayiro okusumulula oba okuta nti awoleze bweru omubbi oyo addeyo nti awoze nga ava bweru adda ku kyalo gy'abadde atigomya abantu ekyo pulezidenti akigaddewo niyo osanga mu district. Okay, kale oyo ye mwami Museveni nga tusemberera okulonda ekigambo bail ne police bond yabijeewo oba ayagala biveewo. Naye njagala tutunule wano nti Uganda eyina abasibe 7,800 7,800 be bamanyiddwako. Tukkirize abatamanyiddwa basinga abamanyiddwa obungi, kubanga osanga ekkomera limu nga lirina okubeeramu abasibe 500 naye nga mulimu abasibe 3,000. Kitegeeza 5 bye bimanyiddwa, 2 tebamanyiddwa. Naye ku basibe 7,800 abasibe 48 biri mu kkomera nga ekibalwisiza mu kkomera kwe kunoonyereza. Bakyanoonyereza, tebannatandika kunoonyereza, naye nga mwami Museveni mu bajeti ya 2024-2025 bajeti eyo Parliament yali etaddemu biliyoni 10 nga za poliisi kukola kunoonyereza. Okunoonyereza kuyamba emisango okuggwa amangu. Ne mwami Museveni jjukira yaddamu bajeti eno n'agiyita omulundi ogwokubiri. Bwe yagiyita zino ssente yazijjamu biliyoni 10. Kitegeeza bw'oba ogambye abalamuzi tebaddamu kuwa bantu bw'oba ogambye poliisi teddamu kuwa bantu bondi, naye nga ne poliisi teyina ssente zinoonyereza ku misango gino giveewo, kitegeeza abantu bagenda kusigala mu makomera kyokka ate nga bw'oyongerayo abalala. Oba ndikkiriya? So bw'ogamba nti nno ne bail yes, nti abalamuzi tebaddamu kubeera nga bata abantu, kitegeeza ogenda kuumira abasibe bangi mu kkomera naye nga tewali kunoonyereza ku misango gyabwe, oba batuufu oba bakyamu, oba babawayiriza oba bazza emisango. Ssente wazijjawo, naye ate n'ebyandibadde bibayamba nga bondi ate nabyo obijjeewo. Now omujjuzo omungi oguli mu poliisi kigyetaagisa oba tubale buli mwaka omusibe omu alya miliyoni 2 buli musibe. Kakati obatadde mu kkomera already toyina ssente zinoonyereza ku misango wazijjawo, kitegeeza abali mu makomera babeereyo, naye ng'okyakwata abalala nabo basibe. Kyokka ate n'abaliyo buli omu alya miliyoni 2, ssente z'ogamba nti tozirina. Now wano ababaka we baviiriddeyo n'abakulu mu Parliament ne bawabula mwami Museveni, wadde agamba nti ye tibahabulwa, ne bavuddeyo okubeera nga bamuwabula okumubuulira ensobi oba oliawo eyinza okubeera nga ekolebwa. Then we tuva mu babaka nzije nkubuulire lwaki ndowooza nti mwami Museveni kino ayina ensonga lwaki yakireese seeno gye baatugambye. Mu districts nyingi emmotoka za poliisi babakubidde essimu okunoonya baba balina okunoonyeza ku nsonga ez'enjawulo nga tebalina n'amafuta gabatambuza kunoonyereza. Kakati obasuubira otya okola okunoonyereza okwa sipiidi, kubanga we wali obuzibu abantu babakwata essaawa bwe ziwera 48 okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Teeka ligamba teziina luli twali tutaddewo ne biliyoni 10 ezigende mu department enoonyereza eya poliisi. President Museveni yazijjawo yakomyawo budget n'agiyuzayuza n'agisulamu kaseero. Biliyoni 10 ze twali tutaddemu yazijjawo teziriiwo. Kati ne investigation department eri ku lipolodi tesobola kukola mirimu gyo. Amakomera gaffe galina abantu emitwalo
78,800 naye ebitundu 48 ku buli 100 48% bonna bali ku remand. Kulwaki emisango gyabwe tegitambula n'ebirala ebanya investigations bwe bityo kakati already omujjuzo omuyitirivu abantu mukomera basula kagongo kati ogamba nti ne bemuteekayo nabo basigalireyo ddala tembawa police bond oba tembawa beero n'ebirala mugenda bateeka wako. Buli mwaka omusibe yeetaaga miliyoni 2 ezimubeezaawo, ezo sente zonna teziriiwo. Abasibe bali congested, twagenda mukomera liyeyo bayita Katoju ewaffe erukunjiri baali bazimba ekomera nga lirina okubeeramu abantu 108 abazungu. Kati wetumalidde omwaka guli oguwedde tubadde n'abasibe 750. Wabula bawadde Museveni amagezi nti bw'aba ayagala okugyawo akakalu ka poliisi alina okukola enkyukakyuka mu mateeka ng'ayitira mu palamenti. Kawayiro kamutabudde ajje mu palamenti ffe tugende mu bantu tubuuze abantu be bagamba nti tukajjewo nga bwakola bulijjo naye okuvaayo n'angamba nti nze nkajjeewo temuddamu okwo bwannakyemalira bwagenda okuleeta wano emisana kansubire nti especially bannaffe aba NRM kubanga bebatusinga ennamba nti kino nakyo nabo tebajja kiwagira kubanga akaseera kayinza okutuuka nabo bebatabukeko. Omusajja akugambye nti abazungu bazimba ekkomera ery'ekyenjojo nga lirina okubeeramu abasibe 108 naye wetuwogerera kati waliyo abasibe abasoba mu 5. Kakati njagala okuba akafaananyi nga bali bazimba nga mulina kubeeramu 108 ne kati nga mulimu 5 kuba akafaananyi. N'ekirala kye njagala otunuulire, lwaki mwami Museveni yandibadde agamba essiga eddamuzi nti teriddamu kukkiriza bantu kufuna agamba poliisi nti teddamu kubeera nga ewa abantu bondi naye nga ssemateeka akiragira. Kino kiraga ki? Nti mwami Museveni buli kyayagala kirina kukola nga bw'ayagala, kyokka ate kyatatugamba y'ensonga ennambulukufu lwaki bino aba abikola. Kubanga tukkirize abaana bangi bali mu makomera, teri anoonyereza ku misango, oli bamuteeka mu kkomera n'ogenda okuwulira nti nze mmazeeyo emyaka 2 nye sirabanga na mulamuzi, mmazeeyo emyaka 2 naye nga tebamusaliranga. Kino kyonna kiva ku bulema bw'essiga eriteekeddwa okubeera nga linoonyereza ku misango lireeta obujirizi oba obukakafu nti ono yakola omusango oba teyagukola ateebwe. Kakati n'ebyo byonna mwami Museveni agamba abiggaliddeyo. Kitegeeza waliwo ekiruubirirwa emabega w'okubeera nga bino bijja. Ate era njagala mujjukire tugenda mu kampeyini. Bajja kukwata abaana b'abantu naye nga tokkirizibwa kumweyimirira, poliisi tekkiriza muwa bond, newankubadde mu mateeka ga Uganda Police Act ewa Constitution ewa poliisi obuyinza n'olukusa okuta omuntu singa abeera ku poliisi essaawa 48 oba talina kusukka ssaawa 48. Mwami Museveni agamba ebyo biveewo, naye nga ne palamenti tagyebuuzizzaako, ayagala bikola nga bw'awulira ayagala. Wano nno eggwanga lyaffe we liri nti mwami Museveni buli waazuukuka ng'afunye ekirooto ayagala akisse mu nkola, oba ayise mu mateeka oba tayise mu mateeka, ayagala kifuuke kiragiro. Newankubadde nga Constitution egamba bweti ye agamba bwati. Abaana mubasibe temuddamu naboogerako. Now awo wonna tuba tujja ku kigambo kimu bwe nakyemalira nti omuntu takkiriza system kukola, yeye system, yeye bitongole, yeye byonna lyeggwanga nno lye tulimu.
yonna gye liraga bwe bakukwata no police bond terisimanya biki ye Uganda. Now njagala eyo ensonga tugiveeko, naye nga tetunnagivaako nja kwagala ompe endowoozayo ku nsonga ya mwami Museveni n'ebyo byali mukola. Katono nnyo watali kubeera nga nkuyisa, katugende mu mboozi eyo, emboozi yaffe endala tuwulire. Katono nnyo tufune omwogezi wa poliisi wano, then nzije tulabe. Twagala kuvaayo nga Uganda Police Force tulabule nti zino groups tugenda zigulako olutalo lw'amaanyi nnyo, tugenda kubakwata, tugenda kubasiba. Tetuyinza kukkiriza eggwanga kuliteeka mu kajagalalo. Kino ekintu bakinoonyereze mu bwangu ddala era abantu abakoze effujjo bonna bakwatibwe. Okay, kale njagala kubeebaza mwenna bentambula nammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutambula n'omukutu guno. Kyemukola kya muwendo, kya kitiibwa, si kitwala just for granted. Tutandikire wano. Nabaddeko ku example ey'abasajja ababiri mu ggwanga erya America, bonna kati bagenzi, kyokka baafiira ku myaka emito okamala. That is Tupac Shakur ne Notorious B.I.G. oba Big. Bato yava mu kubeera nga balwanyisa ennyimba olw'ebitone byabwe, ne beerumba, ne batuuka n'okubeera nga Tupac ganga ye yagulirira owa yakuba Notorious Big amasasi agamuttirawo. Naye nga kwezalawa ganga ya Notorious Big newankubadde yali amaze okufa, nayo yeesasuza ne Tupac Shakur, naye ne bamukuba amasasi n'addusibwa mu ddwaliro gye yabulira. Story nagibawaddeko olunaku olwajjo. Now njagala bino tubitegeere bulungi nti leero tuyina Alien Skin, tuyina Pallaso. Alien Skin libadde ebbanga ddene ng'akola ebintu bye byakola eby'ekisiru, eby'ekigwagwa, eby'obuwuttufu. Omanyi tubeera n'abalalu, naye eddalu lyaffe libeerako ne stage oba emitendera. Oyinza obutategeera mangu nti omuntu mulalu. Naye yalumbye Pallaso. Pallaso okuzza omuliro yagenze waka. Olunaku lwajjo nabadde mbabuuza, ebintu ebyayonooneddwa ani agenda obiddaabiriza? Oyinza okuba tontegedde. Bw'obeera ng'oli muyimbi nga ssente zo ozitobera, nga ssente zo ozitobera zikumenya, ne boonoona ebintu byo bwe bityo, oba okola ogenda mu maaso oba odda mabega, we najjidde n'ekibuuzo nti Alien Skin bwe ziba nga zino emmotoka zize, bwe ziba nga zize ng'omuntu agenda kukozesa ssente mmeka okuddaabiriza bino ennyumba n'amamotoka gonna agayonooneddwa? Bwe ziba nga zize. Era kyetaagisa kutegeera nnyo okumanya nti omuntu olina okukomya effujjo. Wano we ŋŋambira bino byonna biba bigenda mu maaso nga tafa nayo, oba emmotoka bazoonoonye oba ennyumba bazikubye, amukozesa munene era w'amaanyi. Naye wulira, olwaleero tosobola gamba Alien Skin nti lekeraawo, kyokola kikyamu. Amaanyi mangi. Awulira nga buli waayimirira niwabeera abakuba enduulu, teri agambayo, agambwa yasambwa. Toyina kyosobola mugamba. Ne Pallaso leero oyinza okuba nga toyina kyomugamba. Dwaki? Star amaanyi mangi. Naye njagala kino nakyo bakifune oba bakijjukire nti
bannabyabufuzi oba ebyobufuzi okwetoloola ensi yonna bizze bikozesa abayimbi abo abanafu b'obwongo n'okutegeera. Era njagala bagamba nti Alien Skin ayinza n'okubeeraawo nga ye alowooza mbw'ali mu showbiz, naye nga waliwo abali mu mukozesa, nga n'okukitegeera takitegeera nti bamukozesa, era n'okimunnyonnyola leero ayinza okuvuma n'akufiirako, ayinza okuvuma buli kimu n'akimalayo. Ye alowooza ali mu showbiz mu kiseera kino, alowooza waakabi waakatawaana, naye nga waliwo abali mu kubalira ku mugongo gwe. Kubanga Alien Skin ebbanga lyonna azze alumba, ng'omuwulira mu bigambo bye mulimu Bobi Wine. Nze ndowooza Alien Skin wandibadde obatolinga ne Firebase n'otayingira NUP nga pate, kubanga eno pate kibiina kya byabufuzi. Oyinza okubeera ng'olowooza oli mu showbiz, naye ne weerabira nti bakukozesa ekyo, oyinza okuba tokimanyi oba ntegeerekeka. Naye tujje wano, poliisi oba ebitongole by'okwerinda ab'obuyinza mu ggwanga, njagala okumanya nga nze byonna byonna Alien Skin byakoze bibadde byetaagisa, mubadde mu byetaaga, kubanga tuwulidde emirundi mingi nti poliisi emunona netamutwala. Who is Alien Skin? Kiteeke ebbali ekyo, nakyo kiteeke ebbali. Alien Skin ayina kumala kukola ki mu okumuteekako omukono mu mukwate oba mu mustopinge ku byakola? Mulinda mulambo gumale kugwa, kuba nagwo gwagwa dda, wadde ebintu byazi byetoloola bwe biti ne mubiyisa ebbali. Omuntu n'ayimirira ku nkuuka wakati n'awooninga nti abafango ni mudde eno kiyamba mmwe, kitegeeza kye bagenda okukola kya bulabe eri abatabakkiririzaamu. Naye nga enkuuka, ebyokwerinda ebyali ku nkuuka, nga kumpi abakuumaddembe babula kwawutunambalinga badigize bazze. Ndi musanyufu nti olunaku olwaleero bapromota batudde okusala amagezi n'entotto ku ki kye bayinza okukolera abavubuka abafaananako bwe bati. Ganga abayimbi baba nazo, ne bw'oteegendereza oyinza okuggwaawo olw'okwemanya eryanyi. Abayimbi abasinga mu nsi yonna bafiiridde ku myaka mito 33, 33, 36, 37, 38, naye fujjo ne bye bakola mu biseera byabwe nga bali ku piiki byanguyiza obulamu bwabwe okuvaawo ne bugenda. Njagala tulabe emboozi eno katono nnyo. Tugenda kujja nga tugimenyaamenya, katujje nga tugimenyaamenya okusobola okubeera nga ogitegeera bulungi. Alright, katujje nga tugimenyaamenya tulabule nti zino groups tugenda zigulako olutalo lw'amaanyi nnyo, tugenda kubakwata, tugenda kubasiba. Tetuyinza kukkiriza eggwanga kuliteeka mu kajagalalo. Kino ekintu bakinoonyereze mu bwangu ddala, era abantu abakoze effujjo bonna bakwatibwe. Wabadde wakacankalana akavudde ku kabinja k'abavubuka omuyimbi Patrick Mulwana amanyiddwa nga Alien Skin batambula nabo. Bano balabisenga ebyabwe bya mifumbi, era Alien Skin olwabadde okuyingira olubiri ne baagala agendera obutereevu ku stage awayimbirwa. Ab'ebyokwerinda abategesi bwe baataddewo baatandise okwerigana abavubuka bano, era poliisi n'amagye baasanze akaseera akazibu okubakkakkanya. Oluvannyuma ng'omuyimbi waabwe alinnye ku stage, ekyobulabe ekirala ekyabaddewo kye ky'okusamula omuliro mu bantu. Ng'ali ku
ku stage Alien Skin yawulikisenga alinga alabula abawagira akabinja ka Kafangoni ku bigenda okuddirira beetegule baddewo abalabira. Genda kwa Fangoni yaliwaleno Biwa Fangoni wanipo mkono sasa gwe wanipo mkono ngoliwa Fangoni sinotikana kuyamba siutayo. Ekyaddiridde abalaze nti tebawagira Alien Skin nga bamukongola n'okumung'ola akabinja k'abavubuka katambula nako kabakkakkanyeko ne kabawumiza agakonde kussa n'ensambaggere. Ondabire nnyo Apitex. Abantu babunye emiwabo naye olwannamungi w'omuntu nga si kyangu kyakulaba woddukira. Tetumanyi muwendo gwa bintu ng'obutebe ebyayonooneddwa mu kacyankalano kano. Mu ngeri y'okusiibula ebigambo bye yawunzise nabyo yalaze abadigize nti kye balabyeko kibadde kituuza balinde ekijja mu kampeyini. Enkeera ku lusooka omuyimbi Crystal Panda yategese ekivulu kye yatuumye Empere Festival e Buloba. Eno omuyimbi Pius Mayanja amanyiddwa ennyo nga Palaso ne Alien Skin be bamu ku baayitiddwa okukyamula abadigize. Buli omu ku bayimbi bano atambula n'akabinja k'abavubuka akabaggulira ekkubo buli gye bayita. Crystal Panda agamba abayimbi bano abadde tamanyi nti balina akakuku era naye yeekangidde awo nga kumpi batuukidde mu kiseera kye kimu. Palaso ye yasoose okutuuka. Nga Kenzo yakamala ngamba Panda njagala kuva wano nyina wendaga wabula kola ki ntekayo nyimbira awo. Nga Kenzo yakamala kuba sabadde na muyimbi mulala kati abaye akalinnya ku stage atandise oli naye n'atuuka mu budde obusaawe eyo nga 5:30 kati bw'okola ki. Panda agamba obuzibu bwe bwavudde bwa Alien Skin okusimba ekidduka kye maaso g'ekya Palaso gwe yasanze ayimba. Ekirowoozo kya Palaso yabadde ayagala olumala okuyimba adduke mangu agenda ayiye ensimbi awalala. Nentegerawo nti wali wagenda kubeerawo obuzibu kubona bwamala oyimba ng'otadde emmotoka yo mu maaso ge ate temukwatagana kitegeeza ajja kubeerawo kubagana okwekuba. So kinakoze ne ntuukira Alien nenva ku stage nemwegaya ne mugamba mwana abaana abandi bayinza ofiira wano nyamba ojje emmotoka maaso gono amala oyimba mirembe ave wagende. Kumbe abaana bazze bamweweredde mwe yaboogeddeko ng'ayimba alina gyabadde performing oba mu nkuuko oba eri ewanko bebe n'abagamba bino by'abaana anafrisayo gyakuba kati ngeri ng'eprovoking abaana nga kyabaluma dda ndowooza nga banoonya bali mufunira kati Katonda nze omukisa gwankutte bubi ne beefunira awo nga bulijjo bamunoonya. Okusinziira ku Panda embeera yavudde mu nteeko nga Palasa atandise okuyimba ebisoomooza ab'ekibinja kya Alien Skin. But then nga mwegayirira mugamba Blood kikolere nze erinnya lya kugenda dyono na event yange badde yakaweza kadi edition 2 ejja kufa nenga smiling so bwe yamaze natula ku bonnet ya motoka yana atandika bawe katate bafani benga bamwetolodde oluyimba lw'amaanyi batandika ate Palasa ali ku stage ayimba kadi Palasa olwatuse n'akuba bino by'abanene n'atandika ebyabanene simanya bajja kukwata okubira abanene. My God abaana ba Ali ne balumba stage lwaki atumanyira mujjeko mic kati omuntu azze okuyimbira ate gwe omujjeko mic obanga atute side eri kati nga nange ne police naffe ne tutuuka ekiseera tugamba what do we do. Ono agamba poliisi n'amagye bamuyambyeko okukkakkanya embeera kyokka yeeyongedde okutabuka nga Palasa amaze okuyimba. De bangi poliisi bagimpereza nga nyini n'amagye nga mangi ne bateeza embeera ne babawunsa nga bangi but then nga abayaye bobamanyi oba bayitawa ne bayita eno stage ne bagitolola ne bajja ku stage. So what I did as a person nenyimirira wakati embegayira muli bakyaliba ndoza mwana be videos nga negayirira nangezaako because mu audience mulimu abaana bato bwe balaba ebintu bwe biti it is a bad image for me nabo ngabayira nenga Palasa agenda maaso bwayimba ng'ate bwakonooli oba kitegeera nga bo bali ekibaluma ate lwakyayimba nga kyekibasinza obaleta ku stage. Poliisi etegeezezza nti ekibinja kya Palasa olwavudde e Buloba ku ssaawa nga 9 ogw'ekiro. Okay, katusooke tukwatiremu kaawo katono. Bw'oba owuliriza emboozi ya Crystal Panda, emboozi njagala tusooke tukkirize nti okuyimba style ziri 2 3 raga dancehall ne hip hop. Abantu abayimba style ezo bakweragana kwejulisa kekiri nti bali mulimo oba bakola
showbiz omuntu okujja n'akugamba nti bino byabanene n'akuprovokinga. Many times tuwulidde Alien Skin ng'ayogera ebigambo ku stage ebiyina bye bisosonkereza ne ku live za TikTok okwo kwabeera. Naye ebyo byonna ye tayagala babimukole. Abikola abalala naye tayagala babimukole. So Pallaso bwe yabikoze Alien kyeyabadde akola kwe kwagala okusirisa oyo abikola. Naye nga yabikola kitegeeza ayagala ye yabeera empologoma esirisa ebisolo ebirala. Kyannaku nti yasanze atakkiriza. Bw'owulira emivuyo gyonna ejazze ogiraba nga Alien Skin ali wakati. Nga tetunaba na kweyongerayo mu bigambo bya poliisi n'ebya minisita byayogedde. Njagala wano nsooke mbagambe nti tulina ebintu bye tutwala lightly. Omuyimbi atandika okuyimba ebigambo eby'obuwemu ebitanyuma abaana kuwulira, ensi n'etamuwa matu, oba abakwatibwako ab'obuyinza ne bataagala yadde ne beesulira gwa naggamba. Omuyimbi oyo w'omuleka waliyo omulala aba yayagala edda okuyimba eby'obuwemu naye ng'atya. Bw'awulira omuyimbi omunene ng'abiyimbye kitegeeza n'ono agenda kufuna confidence eyimba ebintu ebyo. Era ogenda kutandika okulaba omu ku omu nga bajja bayimba obuwemu. W'olabira baaliri puzzle nti biri twabiyimba tebyakola, n'atunulira nga bino bye bikola eby'obuwemu. Kitegeeza okuva ku muntu omu gwe mwagayaalirira batandise okubeera ng'abantu bakyusa empisa. Now effujjo nga ligenda mu maaso, Alien Skin ngazze atandise okukola effujjo, poliisi tenyega, bekikwatako obuyinza mu ggwanga n'ebitongole ebirala tebinyega. Waliwo abalala abatandise okulowooza nti nabo basobola okumera ebiwaawa, era abo abeewulira Alien Skin bajja kumerukawo. Mu kumerukawo tugenda kutandika ofuna ganga ez'enjawulo ezigenda okubeereza obulabe zikose abantu mu bivvulu abazze okusanyuka. Bwe zinaavaawo zigenda kutandika okukola bye mutakkiriza. Now tubadde ne Alien Skin nga tujja tubagamba ono omuvubuka mumuyimirize, otherwise waliwo abali mu kumulaba eno abagenda okuzimba. Tubadde twamalawo ebintu by'eggaali nga byaggwawo mu Uganda. Kakati ne Pallaso yatandise otambula n'eyiye. Tulinawo Fik Gaza naye ayina eyiye. Kati tugenda kufuna buli muyimbi ajja ng'ajja n'eggaali. Bwe tunaabeera n'abayimbi 89 nga bonna balina eggaali, bwe abantu bwe banaayingira ebivvulu waliwo agenda okudda n'essimu ewaka. Omanyi MP, omanyi emigere, omanyi ebikolobero ebigenda okutandika okubeera nga bijja. Mwina ya Alien naye ekuba bayimbi banne abaana abaakavaayo, erumbya amalwaliro egakubye, ekoze buli kimu. Kati bali mu kwerumba. Singa temuyimiriza Alien Skin ne muyimiriza Pallaso mu bbanga eritali lyawala, tugenda kufuna ganga. Tutandika olaba omusaayi ku street. Tubibagamba ne temuwulira. Kyabulabe nnyo omuntu okuwulira nti gavumenti emubaakinga. Wano mu Uganda kikolebwa. Gwe gavumenti ekuleka kola by'oyagala as long as teweegasse kwagivuganya. Era Alien Skin okubeera awo ng'avuma Kyagulanyi, alumba Kyagulanyi, gavumenti kigikolera. Ojja kwesanga nga n'emmotoka zaavuga waliwo omunene yazimuwa. Ngambye ojja kwesanga waliwo yazimuwa.
Akakati tuzoganyiza omusajja bulungi gwe mubeeremu ne mubeeremu obulamu bw'abantu bugenda kugenda. Ani ow'okunenya beba obuyinza abalina obusobozi obuyimiriza kino naye nga bakirese kigende mu maaso. Katuulire obubaka bwa Balamu ne poliisi. Ekirumbe ekitebe kya Alien Skin e Makindye nabo ne babaako be bamalirako ekiruyi. Tiyatutukiridde eri buloba owa Kiso okuyingiza omusango. Ye kyeyakola kigambibwa nti ssaawa 9 ogw'ekiro yalumba amaka aga Alien Skin esangibwa Makindye n'atandika okukuba abantu ababaddeyo ne bagenda. Ate bwe bukedde olwayo ne baddayo mu kifo kyekimu ne bonoona ebintu omuli emmotoka n'ebirala. Bano babunye emiwabo nga poliisi etuuse mu kifo kino era poliisi ekakasizza nti Alien Skin aguddewo emisango ku Palaso n'abavubuka be. Ne batandika okunoona ebintu badala motoka zibadde 2 ndabirwa amadirisa g'amayumba ag'ennyumba ne bagiyasa ate ne bakuba abantu ababaddewo ewaka. Ye Alien Skin tebamutuseeko obulabe. Poliisi etegeezezza nti Alien Skin ne Palaso ebayise ku kitebe kyayo okubitebya. Twagala kuvaayo nga Uganda Police Force tulabule nti zino groups tugenda zigulako olutalo lw'amaanyi nnyo, tugenda kubakwata, tugenda kubasiba. Tetuyinza kukkiriza eggwanga kuliteeka mu kajagalalo. Kino ekintu bakinoonyereze mu bwangu ddala era abantu abakoze effujjo bonna bakwatibwe. Tusabye Minisita Balamu okutangaaza ku byogerwa nti Alien Skin alimu omukono gwa gavumenti nga gwe gumuwaga. Kinoomu ng'otandikawo ekigurupu ekikulinda ng'obeera kabaka then nga mugenda muzza emisango nga mwerimbika mu kuwagira gavumenti. Gavumenti gye mpagira President Museveni takkiriza mu bantu bafujjo nti babeere nga bakuba bamuwagira nti bakole effujjo. President n'abantu byalwana nabo mu nsiko baba bakoze ensobi n'abantu be ne balamu be ne baani. Ate mu kiti kye ng'omutegesi w'ebivvulu agamba si wakuddamu kubayita kwetaba mu kivvulu kyonna okumala emyezi 6 era asaba n'abategesi b'ebivvulu abalala bakole kyekimu. Ripooti eva mu nkuuka eraga nti si mu 200 byabbiddwa kuba Saabalanze ku Sheraton era saalikiriza buvuyo waabwe ku Sheraton tewali simu n'emu wadde kajjiko kakoze ki kabbiddwa. So nkubiriza bekikwatako nti bano abavubuka abakola effujjo tubabaninge mu music. Nze wange babaninze okumala emyezi 6. Okay. Oyo ye Minisita Balamu bw'atyo bwannyonnyodde ebintu bye naye okugema kusinga okuwonya. Bekikwatako nkimanyi muwuliriza era kwemuli. Ensi wano weeri kintu kibi nnyo okubeera nga nja kukwata akasente kange nzije nsanyuke naddala mu kifo nga mu Lubiri nveeyo nga nvulubanye musaayi oba ku security egambibwa nti eteekebwawo kutukuuma ng'akasimu kange aka 7,500 sizzeeyo nakewaka. Naye nga kiva ku abo be tugamba nti be basita baffe be ba celebrity baffe. Kino njagala kigamba abayimbi nga nzigalawo programu y'olunaku olwaleero. Kyannaku nnyo nti mu kiseera nga tulina amaanyi tukoze ebintu ebigendo tukostinga ekinene mu biseera nga tetukyalina amaanyi. Gino emyaka gy'ekivubuka gya bulabe nnyo. Kino kijje ku bano ba Alien Skin kyeteekeko naawe gwatuddeawo. Ng'oli myaka 20 okutuuka ku myaka 30 nga mu 5. In fact sasa myaka 3.
myaka gya bulabe nnyo nti gy'emyaka we tulina okubeera nga tulabika bulungi ng'abavubuka, gy'emyaka we tulina okubeera nga ddala olwamu n'amagya mu nsawo, gy'emyaka w'olina okusanyukira okudigiddako. Bwe giba myaka, gy'emyaka bw'obeera nga oli mwenzi newankubadde si kirekomendinga gy'olina okwenderako. Kyokka gy'emyaka w'olina okutegekera emyaka egijja, ye challenge eriwo. Gy'emyaka w'olina okutegekera emyaka egijja, ye biggest challenge eri mu myaka gino. Kyova olaba bangi bagiyitamu, bagenda okutuuka wali mu giri ng'amaanyi gabawedde tebakyalina kye basobola kukola, naye nga balina buli mukisa mu myaka gyabwe emivubuka. Tebakitegeera, ne balondawo kwenda kwokka sene ne baziteeka mu ekyo, ne balondawo okukola fujjo, n'alondawo kubeera nga agula mamotoka gokka, bw'akyusa eno bw'akyusa avuga nnamba efuluma. Ebintu ne bigendera awo. Back to our artists. Kino nkikkiriza. Bwe bakugamba Jose Chameleone owa 2, 27, 24, 25, 27 okutuuka 2 nga 2009 oyo ye Chameleone yayina ssente. Okuva 2010 okujja okwambuka tuyina Chameleone omwavu naye nga celebrity naye nga munene. Tokitegedde, kankitereeze. Tulina Alien Skin ow'amaanyi leero, avuga emmotoka n'eziteetaagisa aziyina ewuwe, azikola byonna, ne waliyo emyaka nga tasobola kutema mmotoka giteekako bitayimbwa. Ekyobulabe byali mukola leero biyinza omuafectinga mu maaso n'abeera mwavu eyayina erinnya oba omwavu ayina erinnya. Naye nga kiva ku ki? Obutawuliriza, obutawulira, n'eryanyi ly'obwa sita okuwamba. Abasobodde okuwangula bino batono ddala. Ne bavaayo ne bafuna ne baba baakabi, kyokka n'obwakabi obwo ne babukuuma. Era abo be babateewanise ennyo. Bino bigambo bya Alien Skin, empungu teryabire. Bye mugamba mbu simanya teri agambayo, wateekeddwa okubeerayo omuntu akugambako nga kyakugambye okiwulira era n'okikola. Otherwise gye weewanisa ogenda kugwa. Gavumenti zo ziriwo okukozesa abantu, naye ate teri azisinga kusuula oba okugoba. Wakati nga abantu bakendeerako n'emikisa gyo egy'abakozesa gwe b'oyinza okuba nga tonnategeera nti bakukozesa, gikendeera. So Alien ne Alien erinnya lye weeyita zaalemererwa okubeera ku nsi kuno. Newankubadde nga zaagezaako, zaalemererwa okubeera ku nsi kuno. Bwe liba nga erinnya lye likuwaga, jjukira tulinawo Chameleone eyeekyusa langi, naye tulina Chameleone omwavu. Muyinza obutakitegeera mmwe, muyinza obutakitegeera bempeereza ogamba nti Chameleone mwavu, naye n'ebimu ku bimusumbuwa mulimu ennaku emutudde ku mutima nga takyasobola kubeera ng'akola mu bulamu ye kyayagala kubanga talina ssente zikisobola. Ali ku limoti alina n'ebyokukola kubanga abakwatiridde obulamu bwe kati be balina ssente.
Mukama Katonda abankuumire tusinkane mu mboozi endala atakuumira mpeera abampeere bye musinga okubeera nga mwagala.